mukwano gwa nnyanja gukyalagana gwetisse naye nno nsaliddwako ensiriba nate funye omukisa ogw'amaanyi ennyo okusisinkana publisher waffe ow'ekitabo Olulasangeye muzukulu wa Katongole Mugatta emulema mu buddu omukulu Kakooza Ismail era nga yo gwe mulaba nekanekanye asibye ekikoola tuli naye butoola wamalusu na dokoli basabo ne banya butemwerabira nti kitabo Olulasangeye kyatwala akabanga nga kikolebwa era kyagenda okufuluma wamma nga weewaawo mukandaalidde nga mukibuuza okukamala kale ekitabo Olulasangeye kyonna kyonna ekyakolebwa mu kyo ono gwe mwebuuza ye publisher waakyo omukulu Kakooza Ismail muzukulu wa Katongole Mugatta emulema mu buddu omanyi balina omubala gwabwe ogwo gunyumira nnyo gugamba nti ekyuma nkiridde n'omukimba ngulidde mbadde nga leeta omusumba agayiye bagamba wante talina kabi mbadde nga leeta omusumba yagayiye agugabeera mata naye nga yoyo muzukulu wa Katongole yeddira nte akabbiro ŋŋaali weewaawo era nga mumulabye ndowooza musajja mutendeke era mukenkufu nnyo ebintu bya printing publishing mujja mumuwe emirimu ekitabo kino Olulasangeye kyemulaba kino ye yakibafulumiza ekitabo mukyagadde nnyo ku katale mukirabye ku YouTube mukirabye ku TV zammwe ku bukedde mwakiraba mukirabye ku radio ez'enjawulo kigenze viral ekitabo Olulasangeye kino kitambudde nnyo ku social media platform zonna Twitter, Instagram, Facebook era musobodde okukifuna yoyo publisher abasinga mbadde mumumanja nga mwagala okumulabako publisher waffe omukulu Kakooza Ismail abafulumiza ekitabo ekijjudde oluganda olwedda wammanga naawe bw'okisomako odda mu ntolomole y'abataka n'abatakansi ne weesimba gyali okufaananako omukazi ajjula muwogo ate n'otandika okunojjola ebigambo nga mutembyanju anojjola obugolima mu lubango ng'abantu bakunyeenyeza emitwe okufaananako munnange omulaaza ogukubiddwa endeta bumpowoko nga beewuunya nti oba ebigambo bifubutuka wa nga bikirako nsala bijjanjira asala batta mu kyayi ekyeggalwe naye obibuukako bubuuzi nga kabalungi nsiiti bwe kabuuka ku ntunku ate naawe n'osigala okunyeenya omutwe ng'omumatize nga weewuunya kubanga byangeri nga siiti ate tebiggwa masona bifaananako enneebaza y'enswenke nange no kanve ku bigambo kubanga munnange omuzungu yalya musu obyeresa bweresa n'osiibula era nga bwe bagamba nti omusota gwasiibula bwoya era n'obyenenya kubanga embwa yenenya enseko nange musisi bosa Geoffrey munabusiro nkonge ya muvule nantagwira kyeya kimu kiwoowolo munyo gwavu atalina mazzi talya ndi saava kubanga ndi mwana wa Bambejja omukenfu mu lulimi lwa Abasajja era Ssaabasonyi wa Luka luwoomya mu nsona lulimi ey'ekinini empomere enye nenyumira abantu okwetolola ensi eno mbasiibudde yesebo olina kyogamba abantu era ndi wano weewunyiza olulimi Oluganda kati kyekitabo kino otera okunnengera otera okungoberera ku TV tubaako nnyo nga tulunojjola era nga tululandiza okufaananako mutuula ku bujjo kubanga naye bw'alokezaako byalaba n'emiwanzi wamma ababeera batudde mu ntindi babeera bamwewuunya naye nga mwebale kwagala lulimi Luganda mwebalire ddala omanyi bajjajjaffe baatugamba nti tebifaanana abifuna oluswaggu terugaba nsonzi ate era tebifaanana abifuna munnange singa emmese eyambala nveera rasta ekintu kiri kitya kino kisanga wa mugundi zonna kiri mu Angelina bookshop awo ku Mukwano Arcade edduuka Egi 89 ekitabo kino era kiri mu New Styles bookshop awo ku Park enkadde awasimba emmotoka ezidda ku Lwentebe ate ne Masaka mu Buddu musaza ya Kabaka eri ebuddu eritwalibwa Pookino ekitabo kino kyatuuka dda era kiri awo mu Angelina bookshop ettabi eddala liri awo ku Radio Buddu kumpi ne Radio Buddu ku Muto complex mabiga wa Tropical Bank ekitabo kino omuntu akifunira ddala wamma naye yagala okufaanana butereevu oli kigula lazima ekitabo Olulasangeye weekiri kino kya mitwalo 10 abe South Africa kya randi 5 kubanga South Africa basobola okukifuna era twakiweereza kiri ku office za Peromana mu Johannesburg ku Elephant House ate n'abalala basobola okukigula mu Auckland Avenue awo waliwo omukulu kafeero wa HKS Tours and Travel basobola okufuna ekitabo kino ne kibawoomera okufaananako omuddo gw'omu lusambu yetuwa gyendiko wano abasajja ba Kabaka we bali bawoomera olulimi era ekitabo kino bakyewuunyiza nnyo kubanga bamanyi obugagga bw'olulimi bamanyi nti ekiri muno buli muzzukulu wa Nnambi Omuganda yenna akyetaaga nga bw'agambye weddira kitaata neddira nnyonyi
oli wa Nakinsige, oli wa Namungona, oli wa Ndiisa, oli wa Nyange, oli muzukulu wa Kyeyuna Emirembe. Yemmwe mugamba nti nno si mwana kijjolooto bwali wanyonya abuuse. Mukyambadde muli mwengo. Mukyambadde muli mwengo. Kandabe ku rasta go wedirachi. Rasta go wedirachi rasta. Mbulire erinnya tulabe osanga namanyo muzito gwo. Bampita Mugisha Silver. Ye Mugisha Silver ono mukwano gwa Buganda. Naye nga mwenna mukyetaaga Abaganda ne mikwano gya Buganda. Ekitabo kino Olulasangeye mukyetaaga. Mukyetaaga ono mukulu Mugisha webale nnyo mukulu Mugisha webalire ddala mubutuufu yeyo tuwa gye tubaddeko era kati kantu kekeo mukulu ono bayedira kiyegwa ntaata wangi Wamera Tone nsanyusa okusinkana nkusanza amatama gasanga lumonde nze munnabusiro bosa yesebo webale kwagala lulimi omukulu n'ataddeko entasoma kuwa emisindye ate nange nandyagala entekeko entasoma naye sigirina kale mukulu gwedira kitaata gwoli wange ono omuzukulu wa Kasujja Busujja byebimu ku bika binnansangu ekyo mukimanyi ebika ebyasookawo omukaaga engeye mweri ono omuzukulu wa Kasujja Busujja era bo bagamba nti mu butuufu ombala gwo mugugamba gutya ogumanyi gukube gugamba nti ettutu lifumita likyali tto katula asulumba busulumbi wakiwulirako akabiro kamwe ku nguvu kanyonyi so kagala nnyo okuyimiriza okugulu okumu kenyini obutaka bwammwe buli Busujja era nako ku nguvu obubonero busatu neyanziza nnyo kambasiibule nze kasa mugamba nti Omulasangeye munnabusiro muba muntuuseeko Facebook page webale kugoberera webalire ddala naye nga nina ne YouTube channel mugendayo mugisubscribing bagiyita Olulasangeye kasita otuuka ku YouTube teekamu Olulasangeye onoonye osobola okuba nga owa subscription babi neyanziza nnyo nsanyusa okubalaba amiina mbeere bulungi tugambe nti Ssaabasajja Kabaka Ssaabasajja Kabaka awangaale weewaawo